Tuze ku kyalo Kibuye ekyanja Mpigi mu ggombolola y'e Kammengo bakulukusa maziga oluvannyuma lwa Namutikwa w'enkuba eyafudembye akawungeezi k'eggulo okusuula enju zaabwe. Eddwaliro erya Lions Clinic yali tikkuddeko akasolya, eddagala n'ebitanda n'ebyonoona era abasawo ababadde munda bagamba Mutonzi yabataasizza. Enkuba yatonnya ye yatuyisiza ddala bubi, Kibuyaga yali w'amaanyi era eddwaliro lyaffe lyonna yalireka ku ttaka, yatikulako amabaati, siiringi n'egwamu, naye kyatuyamba mu kaseera ako tetwalinamu mulwadde yenna. Abasawo ffe twalimu tubeerawo babiri naye ku ffenna tewali yafuna buzibu, naye ng'ebintu ebisinga byaleka bikoseddwa okuli eddagala, ebitanda, emifaliso. Omutuuze Robert Sennoga ennyumba ye yonna enkuba yagigalamiza ku ttaka saako okukosa omukyala n'abaana. Omukyala nga nakawere, omwana nga wa mwezi gumu, n'abaana abalala abakulu, oba neiba waliwo omu n'abanga abalala abakulukulu babiri. Era nakawere ebintu ebisenge byamukuba, ssaawa zino abadde mu ddwaliro. Okugizzaawo agamba kyetaagisa ensimbi za Uganda obukadde 3 ate z'atalina. Siinaako yadde 10 okuggyako ameeriya amabaati gampadde n'emifaliso 2 ne seminti Irudaman gwe yaleeta ensawo 3. Mu ttuntu lya leero omuwabuzi wa pulezidenti ku makolero Amelia Kyambadde akyaliddeko abakoseddwa era buli maka gawadde amabaati 5 n'emifaliso 2. Ndyakubaza bonna abasobodde okudduukirira ba honorable abaddewo abasobodde okubadduukirira mu ngeri emu oba endala. Ekyo nakyo sikyakusaaga, kiraga nti nabo balina omutima omulungi eri gye muli. Nze ku lwange bwe neekutte nalabye nga kyensobola okukola buli omu okumuwa amabaati 5 n'emifaliso 2. Ssentebe w'ekyalo kino Simon Kinobe agamba nti abatuuze babadde mu kusobera okutagambika n'asiima omuwabuzi wa pulezidenti. Ng'emifaliso gyagenda n'enkuba, abamu nga basula miti ng'ennyumba zaagwa, naye kati tuwulidde ku ssanyu Maama Mary yabwazze n'abawa amabaati n'abawa n'emifaliso bwe bagenda otandika okwebaka. Byamutalemwa Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.